Embeera eno n'ekyokwogera simanyi kyakwogera kubanga essaawa zino nina ekitengo olw'ensonga enkuba yatonye mu kiro ng'erimu omuyaga neetufunye shooka. Tufiiriddwa abaana baffe mu muyaga guno. Tufiiriddwa abaana baffe mu muyaga guno gukosezza. Simanyi na kyakwogera bannange ensaasira busaasasi. Kisooka kitimbula amayumba g'abantu ne bidda waggulu bafune bamubeeramu abafu abawezeeko ng'abataano wekisuubira kubanga tetunnaba kwekakasa muwendo gutuufu naye abantu abataano bo bamaze okufa era kino kitukosezza kinene nnyo kubanga amayumba g'abantu gonna wekiyise gabaddewo era simanyi nga weba bagenda kuyambibwa naye twandibadde bijja okulaga kubanga byalo kambite byalo buggala ekyalo kiweddewo wali kifuufu kiweddewo kaakati amasannyalaze ebikondo byonna bigudde emmotoka z'abantu ebintu bizikubye kale tuli ku buzibu nnyo naye ku luno ofiisi ya Prime Minister etuyambe tuwe ku bizimbisibwa kubanga ennyumba zonna ennyumba z'abantu abayitirivu ate n'abalala bafudde ate bakyafa kakati embeera gye tulimu ekalangala tufunye obuzibu ku makya kuno saawa ebaddeemu n'eddakiika nga 3 ensonga eno weebeeredde. Embeera etuguddeko mu kalangala efe badde nzibu nnyo kubanga ensoko eno ezze mu ddakiika ntono nnyo naye ate neegoyagoya ebintu by'abantu amayumba g'abantu gonna neegamalawo ate n'abantu abangi abafunye injuries naye kitusooka okusooka okukola kwadde ogezaako okutaasa abantu abafunye injuries abadde nga bakyali balamu ekyembi nti abamu nti ate bafudde naye mukana akaseera tukyali mugezaako okulaba butya bwe tusobola okuddukirira abantu bano mulabye nga tuleta blankets okugezaako kubika ku bantu abamu kubanga abantu basigadde nga talina kasigaliza mu nyumba wadde n'akamu ate era nga n'ennyumba etokyasobola kwawula nti nebadde yagundi naye nga tulina essuubi nti tugenda tugezaako enkuba etwononedde ebintu bingi ebisolo byaffe bifudde enkoko ze tubadde tulunda zifudde nga bwolaba galagi egudde eyonoonye ebibaddemu tufiiriddwa emmere abantu abamu bafudde ab'eŋŋanda ab'emikwano tunamanya wakutandikira newakukomerekerereza abantu bali mu kutya okw'enjawulo pressures ezikyasinze okubakuba abantu beeraliikiridde bw'olaba ekigenda mu maaso naawe atunula obulwa wootandikira amazima gali nti tukoola gavumenti tuyimirire ffenna wamu tetumanyiddwe tulifuna n'amasannyalaze kuba waya zonna zigudde pipes zonna zigudde amayumba gali ku ttaka abantu bali ku oxygeni abantu bali bubi tetumanyi we tugenda kutandikira ekibaddewo nti waliwo empewo ze bayita cyclone zibadde zitambula ensoke evudde ku nnyanja etandikidde sayidi yekalaya nejjanga ebambula amayumba g'abantu era abantu bangi ogenda ku poliisi ogenda wanoonawona twakajjamu abantu nga 8 abantu nga 5 abakakasiddwa abakafa so ekintu embeera si nnungi naye ng'embeera ebadde ku mpewo ejjanga edduka sipiidi nejjanga ebambula amayumba egabambudde era abantu bali mu mbeera mbi tusaba gavumenti n'abantu n'ebibiina by'obwannakyewa ebirala bijja bikwate ku bantu baffe naye embeera mbi nnyo naye nendaba embeera ng'ekyankalanyeemu waliwo akasoke tulina bya mirundi ebiri waliwo ekyakkala zino ekyakkala ennyingi naye waliwo akasoke aka bulaaka ke kazze ne kasimba nga kava emmanga sayidi ey'emwena oba mu east ne katandika okugoyaagoya wano era tufiiriddwa nnyo banza omu n'emupangisa wange emmotoka zoononeddwa abantu baffe bafudde abamu bali ku bitanda ennyumba zoononeddwa tekukyali busolya situmanyi wawe tutandikira kuzza ngawo bukyanzaalibwa omuyaga bulijjo gutukuba naye tegutuukanga ku leve eno
amayumba ebikumi n'ebikumi gamenyeddwa gali ku ttaka. Wano we tuli police headquarters, yini pooti zonna n'ekizimbe kya poliisi ekinene byonna bitikuddwa. Tulina abantu abafudde be tutannamanya muwendo, naye wenjogerera bennakategeerako baweze 7 abafiiridde mu muyaga guno. Twagala okukubira omulanga gavumenti naddala ofiisi ya Ssaabaminisita. Message tuziweereza, tubasaba mu syndicate response team ejje mangu ku district obutasukka lwaleero bajje batunuulire kino ekiguddewo tulabe engeri ku nsonga y'ebigwa tebiraze. Ministry ya disaster okujja okutuyambako okutukwasizaako okulaba ngeri kije tusobola okwenganga emergency netuguddeko. Tukubira omulanga eri office ya Prime Minister ne ministry yonna evunanyizibwa ku nsonga z'ebigwa tebiraze awamu ne office ya Prime Minister okujja mu bwangu okusindika emergency teams kuba kati bino tebyetaaga protocol nti sooka owandiike tubuulire kino. Ekisooka essaawa eno kye tusooka okwetaaga okukolebwa kwe kusetingawo teams okuva mu institutions ezo mu ministry ezo eza emergency team zisobole okujja ku ground zikola assessment zikwatagane n'abakulembeze zisobole okulaba nti kiki engeri ki gye tusobola okuyambamu abantu baffe ne gavumenti engeri gy'esobola okubadduukiriramu. Kuba abantu abasinga obungi bonna amayumba gali wansi, ebintu byabwe byonna byonooneddwa, beetaaga okubudaabudibwa. Olunaku lwaleero nga 15 Ogwokusatu 2025 ku ssaawa ng'emu dakika 2 ez'okumakya tufunye ekikangabwa ku poliisi yaffe ey'e Kalangala ssaako n'abatuuze baffe abatuliraanye bwe tufunye omuyaga ogw'amaanyi ogusudde ennyumba zaffe ez'abasirikale ne guleka n'abantu ne guleka n'omusirikale waffe abadde amanyiddwa nga Detective Sergeant Mujasi Michael ssaako n'abalala ba civilians oba abantu ba bulijjo abadde bawangalira ku mayumba agatuliraanye 2 abatannamanyibwa mannya gaabwe nabo ne balugulamu obulamu. Abantu abawera ddala 13 baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu Kalangala nga biwala ttaka era bali mu kugezaako okulaba nga bafuna obujjanjabi. Kibi nnyo era kigambibwa nti omuyaga guno guzze nga gwa maanyi ne gubeera nga gutikkulako n'akasolya ka poliisi yaffe ssaako n'okwonoona abasirikale baffe bwe basula n'abatuuze amayumba gaabwe agaliraanyewo ne goonoonebwa. Kigambibwa nti gubadde gw'amaanyi era poliisi yaffe n'abantu abalala ebitongole ebyenjawulo biri mu kugezaako okutaakiriza embeera. Tusaba abantu baffe okusigala nga bakkakkamu kubanga abakulu okuva poliisi okuva mu administration eya poliisi ssaako n'abakulu abalala mu kitundu bali mu kukola ekisoboka okulaba nga embeera eddizibwa mu nteeko. Kitalo nnyo ekyomusirikale waffe afudde ssaako n'abatuuze baffe 2 abafudde tunywerwamu n'abafamire olwa enjege eno.